واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Amiri nkusaba okkirize nti kana akagero ak'Ekiganda akagamba nti okukula kwetta kakola amakulu. Okukula kwetta kitegeeza nti waliwo ebintu ebimu byogenda okubanga tobinyumirwa. Kati taata Semaka mu nnyumba tanyumirwa tulo. Era bw'olaba taata ng'anyumirwa nnyo otulo ng'omanya nti famire efudde. Kati otulo otwerekereza. Omugwere ye yagamba nti okule owone. Teyalaama wabula kigambibwa nti waliwo enjovu. Ennyana yagamba maama waayo nti o mama nikikinu. Ye maama yamugamba nti okule owone. Nti gwe kula ojja kulaba naawe ng'olina ogumwa bwe guti. Alaba maama ng'alina oguntu nga guwanvu. Kati ye maama teyatawaana yagamba nti okula owone. Ekijja kujja buzi ojja kulaba nga nago guwanvu obwa buli omu pozi obeera n'oguntu nga guwanvu oba okuze. Kiba kitegeeza nti buli lw'obeera n'emyaka 19 omwaka bwe guyitawo ne tugenda mu mwaka omulala tobeera 19. Kati tukusuubira okubeera nga okola ebintu nga byanjawulo ebijja mu myaka gyo. Amiri mwaka ogw'2011 bw'ogattako 2021 giba myaka 10. Kati buli lweyongera okukola ebintu mu mwaka 2011 mwaka 2021 nga bwe wakola mu 2011 ffe tumanya nti kati gwe watusala. Nti nze nakolanga bwe nti mu 2011 kati gwe oba watusala. Bw'obeera ng'oli musomesa nga wasomesa abaana kati ng'ate abaana bakolanga ggwe bwe wakolanga edda ng'omanya nti kati ne bye wakola tebirina makulu. Mba proud nga binakola abaana bye bakola. Bayina bikola mu nkola ya njawulo. Ebyo byennyini gwe bye wakola naye babikola mu nkola yaki ya njawulo. Ne walyoka wabeera nti wakola ki wasomesa. Nabwe kityo njagala kwebaza olw'okubeera nti weewaayo naddala ku lwa Islamic University in Uganda FM okuba nti programu eno ebeerawo ate n'obudde bw'owaayo. Bambi n'oweerekereza otulo ekiro n'obeerawo ate ne kumakya n'obeerawo ate ne mu programu eno nayo n'obeeramu. Twagala kufuna ku updates. Naam? Yes, sir. Ekisookera ddala twagamba nti imaamu atalongoosa al-Fatiha ye bw'abanga yabadde asaaza ne tujja ne tumusanga kubanga ti twannyonnyola nnyo ku bukulu bwa al-Fatiha. Oli n'abuuza nti kale ate bwe tusanga imaamu mwennyini yatamanya al-Fatiha ng'ate yasaaza tukole tutya? Ekibuzo kyaliwo naye nagamba nti kiteeke mu fataawa. Era ono omusajja eyali mu program namugamba nti kitwale mu fataawa imaamu Dr. Kabali asobole okukitegajangula kiri kitya. Ekibuzo ekyokubiri, singa omuntu alwawo emyaka nga miwanvu oba n'alwa ebbanga ng'ali ku buliri ali ku oxygen, muganda waffe yabuuza ekibuuzo nti kati ye akola atya essole ezamuyita kubanga twagamba nti gwe essole bwe zikuyitako oyina zikola ki? Oyina zisasula. Kakati agamba ebbanga eryo yamala ng'ali mu koma asasula atya? Ekyo ekibuuzo twakisindike wani? Twakisindike wa Dr. Kabali. Twabadde ne semina nnaku z'omwezi nga 31 ku Al-Ghazal naye mwalimu topic ekwatagana ne ku by'obufumbo. Bamamba baagisiima nnyo era ba-organizers nabo baali bakoze programu nga nnungi, naye komenti yaffe egamba wakyaliwo obwetaavu obw'okukola seminars ezifaanana bwe zityo. Era ku Al-Ghazal Mosque n'abaateekateeka twagala bakubiriza nti beeyongere okukola programs ez'enjawulo era bakole ne seminars eziwerako okuleka eno gye baakola. Oba baali batajetinga mwezi gwa Ramadan kati babiveeko by'okutajetinga Ramadan bakole a series of them kubanga ne bwe bazikola buli Sunday buli Saturday wabeerawo group emanya topic gye bagenda okusomesa ne bakola ki ne bajja. Kati ekikulu erina kubeera nga si mpanvu nnyo okukaluubiriza abakola ki abagitegeka.
gamba ng'okubala nti babe emmere ejja kubeerawo oba kiki, wabula babeere nti bakola ki, babeere nti bateeka seminars ez'enjawulo. Juma eno eyayise buli imaamu yenna yabadde ayogera ku zakatul fitri n'okunyweza ensonga ey'okuba nti tuyamba baganda baffe abali mu bwetaavu. Qur'ani y'ekitiibwa n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayogera ku bukulu bwa zakatul fitri nti zakatul fitri etukuza ono akola ki, ono asiibye ate n'eriisa abaki, abeetaavu. Jo ennaku z'omwezi zabadde 6 ng'ate nga 27 Ramadan twabadde ne Quran competition ebukoyo SS. Era ennyumba ziri 4, eriyo gye bayita Okoyo, ne wabeerawo Ibanda, ne wabeerawo ne Deka Buyu, ne wabeerawo ne Sembayo ye Zaidi. Naye Ibanda ye yaliddemu banne waabo akendo. Bakama bange ab'ebitiibwa, njagala kukujjukiza, njagala kuwa update nga kyenjagala okusookerako, njagala kusimulula nzibulule amatuugo n'amaaso go otegeere nti wooli nange tulina omulimu omunene. Qadhi Jo lwabadde lwa 6 mu program eyitibwa inheritance oba ebyobusika yabadde annyonnyola ku bukulu n'omulimu ogwa Semaka naddala mu mwezi guno ogwa Ramadan, newankubadde nga Ramadan ekoze eki, eweddeko. Nannyonnyola zakatul fitri engeri gyalina okukola ki, gyalina okutoolebwamu. Era abatabaddewo ku mpewo bannange zikusanze, kubanga omukulu yabadde elaborative, yannyonnyodde bulungi nga teri yayinza kubuuza kibuuzo. Kati njagala kusunirako katono nnyo ku ngeri butya omulabe wo n'owange bwakukwasa endiga n'akugamba nti mbuzi, ate n'akugamba nti embuzi eyo gy'okutte mu ngalo mbwa suula. Era naawe n'olabira ddala nga mutuufu okutta embwa, naye ng'ate okakasa nti wavudde eri ng'otambula ng'omanyi nti ositudde ki, ositudde embuzi. Naye n'akugamba nti olina mbwa gy'ositudde. Kati obukodyo obuyitibwamu buli live, era nga basooka kuteekamu ekikyo nti ekikyo kifu, bayitira mu kusoma. Era olwaleero buli ŋŋombo ya musiraamu yenna bw'aba ayogera agamba nti njagala kigambo kye bayita standard, era akyogera mu luzungu. Njagala standard. Essomero lye King Faisal lyolaba, Salam, Nakaloke Islamic, Nuru Islamic, Zamzam, agogomulaba Muhsin Ugani, tigalina standard. Buli essomero eryekuusa ku ddiini ng'ate nga lisensera nnyo gamba nga Yusra, nga lisensera nnyo ku ddiini, era nga buli lubajja ku bulango bannaye muleete kati nga Yusra, simanyi batagamba simanyi, waliwo essomero eririna gundi eririna eŋŋombo yaalyo nti duniya wal akhira Nakaloke. Ebyo bwe bityo ego tigalina standard. Kati ekyo kigambo si kyaffe, naye ng'omusiraamu abeera nakyo kyakozesa, sina standard. Kati bw'obeera nga Quran si ya standard, kiki ekirina standard? Omwana agenda mu tahfiz, omusiraamu ne bamuteekamu ekirowoozo nti tewali standard. Omwana n'avaayo nga hafidhul Quran, ne bamugamba nti oyo omwana talina standard. Era omwana n'ayimirira mu maaso ng'agenda kusomesa. Tulina omuzigiti guli wano, baguyita Doko Muhammad. Subhanallah. Gw'obadde okikozeeko analysis, okozeeko analysis mu mizigiti 35 egiri mu Mbale Town Ntwale, nga the best mosque ogulina ekyebbeeyi nga imaamu waagwo ye Masjidi Nur, ye Masjid Muhammad Edoko, oguliwo omugenzi gali wangu, balina imaamu nga hafidhul Quran. Hafidhul Quran Sheikh Abdus Sabur Badr. Naye bo bennyini abamulina balabira ddala nga bandibadde ne Sheikh Lutu nga ye imaamu waabwe. Kakati beerabidde nti ye Sheikh Lutu nze muzeeyi wange neetalangirira nko ndize bannaye nze gwemulaba ndi hafizu. Kati bano abalina ekyebbeeyi tebakimanyi nti bakirina.
hifdhi al-Qur'an. Naam, bw'obeeranga amidisiti we mulina hafidhi al-Qur'an, mukakase nti mulina ekyebbeeyi. Nabe kityo omuganda waffe, omulabe waffe atugamba nti omwana bw'abeera wa hafizu ng'olina imaamu nga hafizu al-Qur'an oba olina imaamu ng'alina substandard, teyasoma alina substandard. Era omuzadde bw'atwala omwana agenda kwata Qur'an, tayimu gy'amala ng'omwana akwata Qur'an bamugamba wayonoonye omwana, yandibadde kati ali ku standard. Kati ekyo bakituyingizaamu buki? Bakituyingizaamu buyingiza. Naye nga bayita mu kukola ki? Bayita mu kusoma. Era osasula obuwumbi n'obuwumbi miliyoni n'ozitwala n'oziteeka mu ssomero, naye nga omwana n'avaayo nga tagenda kukwata Qur'an. Wabula bwe bakusaba essente nnyingi ng'omwana agenda kukwata Qur'an, awo toteekayo kubanga talina standard gy'agenda kukola ki? Gy'agenda kufuna. Eyo skill balabe baffe gye bakozesa okuba nti batuwugula batujje ku ki? Batujje ku noobu. Okusomesa mu universities ez'enjawulo. Tulina kati universities ezisomesa abaana n'abatali basiraamu okusoma eddiini yaffe. Era kati bali mu kusoma Qur'an, basoma ne hadith. Ffe abaffe tebasoma Qur'an, tebasoma hadith. Genda okola analysis ku Islamic University in Uganda, olaba akatabo bwe kafuluma, ocekinga department y'eddiini. Okay, buuza bakayungirizi abatera okufuna abaana nga bajja ku university okola courses ez'enjawulo nti bameka be bajjuliza form nga bali mu kuyingira mu department y'eddiini wadde nga banaddiini nga basoma eddiini. Ojja kukiraba nti kakati awo nawo baatukola ki? Baatuyingirawo. Waliwo okuteekawo organizations ez'enjawulo, non-government organizations, naye nga zirimu ekigambo busiraamu na kuyamba abaki? Na kuyamba abasiraamu. Aba Seventh Day balina ka app. One of the ministries mu Seventh Day mulimu enkolagana wakati w'omu Seventh Day n'omusiraamu. Lwaki? Kubanga balinamu empisa ezikola ki? Ezifaanana. Kakati twagala baganda baffe abo tukwataganire baki? Tukwataganire wamu. Naye ng'ako kakodyo kakutujja ffe ku ki? Kutujja ffe ku nnono. Kuwandiika ebitabo. Ffe situlina budde buwandiika bitabo. Kati babituwandiikira ne bawandiika ne history yaffe. Ne bawandiika engeri university IU bwe yatandikamu n'ebigendererwa byayo ne weeri. Ne batubuulira ne rating engeri university gy'erimu n'engeri gy'ekolamu. Ne batugamba nti si yeekulembedde mu Uganda, waliwo university endala. Era media n'efulumya nga mu butuufu tuli ba wansi. Naye nga university ki ebeera mu Qur'an n'ebeera nga yo ya wansi? Nga university erimu Qur'an ng'ate nga essa amateeka ga Allah subhanahu mu nkola neba nga yo ya wansi. Subhanallah. Walina kubanga waliwo challenge ku side yaffe. Muganda waffe yakozesa ekyo. Publishing books, ebitabo babigaba, ate babigaba ku bwereere. Naye nga mulimu byogerako ne ku busiraamu. Ninga babikola babigaba. Ffe situgaba. Ffe Qur'an tutunda ntunde. Bwe bakuwa nti genda ogabe Qur'an, omala n'ozitunda. Bwe bakugamba nti gaba, n'ozitunda. Ng'ofulayo mutwalo gumu buli Qur'an. Nenga kuliko kigambo not for sale. Ate nono agula alaba nkuliko not for sale. Naye naagula. So kati yakona kati akonako kakodyo. Irimu ey'eddiini eyaffe ffe tutawandiise gye tufuna. Wadde ne ku internet ojja kusanga ebiriko wansi wano waliwo abaabiwandiise naye nga siffe abakoze ki? Siffe abawandiise. Ate tetulina budde bukola analysis. Onfuna bulungi? Tetulina bwetaavu kukola analysis kumanya ekintu kino ani yakikoze eki? Ani eyakiwandiise. Ba-organizinga zi seminar ez'enjawulo naye nga baagala kusomesezaamu abasiraamu obusiraamu bwabwe. Onfuna bulungi? Seminar weeri, organization weeri, naye nga twagala kusomesa abasiraamu bategeere obusiraamu bwabwe buyimiridde butya. Tulina okuwa waliwo public speeches abantu ba-organizinga okusomesa abantu mu conferences ez'enjawulo n'okubabuulirira. Ne bateekawo omuntu ng'agenda kusomesa naye ng'asomesa ku bya busiraamu naye nga si musiraamu. General information okutuwa ebikwatagana ku basiraamu baffe ab'enjawulo. Bajja tuwa information ekwatagana ku Qatar, batuwa information ekwatagana ku Gaza, batuwa information ekwatagana ku Palestine n'engeri baganda baffe gye bali obulungi abali mu Palestine. Ako nako kakodyo kugamba ffe situna bwetaavu. Libya weeri essaawa zino situmanyi weeri. Waliwo dialogue. Bateekamu ne kasho okubeerako n'enjiri. Waiso baba nga ali kujja ng'agenda kwogera ne Muhammad Musa
tasaba Muhammad Musa sente ate ne bwamusaba abaamukiina aba ali financed okujja okubeerawo mu lukuŋŋaana olwo naye nga kigendera ki alina okujja avumevume ku basiraamu avume ku Allah avume ku nabbi avume ne Quran mumunyiige mubeereko ne kyemukola time yonna mugimalaawo mu kifo ky'okusomesa abaana bammwe eddiini kati obudde mubumalawa mumumalaawo okulowooza kuwayiswa ng'ebyammwe bwe bikola ki ebyammwe bwe bifa waliwo ideas nga baleeta ideas eziringa ezifaanagana ne tutandika okwogera ku Yesu ne Muhammad baana abatwala abantu mu ggulu kati ne tumala wiiki namba nga ebyo bye twogera ne tuba nga tudisikasinga ku ebyo naam kubanga mu mulamu gukoze eki guzze Muhammad ono bw'otundira Muhammad ne Yesu ani atwala abantu mu ggulu Quran ne Bayibuli bali abatwala abantu mu ggulu tetuba na budde buteekateeka ebintu ebiri intentional nti abaana bategeere ebintu byabwe n'abasiraamu tebalina bwetaavu bwakubeera nga bakola ki basoma waliwo okukyusakyusa enkola y'abakyala naam abakyala bo baamala ddo bakyusa nti babafeebya n'okubazza emabega singa baba tebabakkiriza genda kukola mirimu gye babayobuula era waliwo kye bayita woman emancipation era ffe abakyala abaffe abasinga be basinga okukola nga balwanirira eddembe ly'obuntu eddembe ly'omukyala era buli wamu bebakulembeza kati omukyala owaffe olwaleero agamba bbaawe nti ze bw'obanga tonzikiriza kukola ne mbeera mu courtship omuwala akugamba n'omuzadde we naye akugamba muwala wange ojja mumukkiriza akole bw'oba tojja kumukkiriza kukola saamusomesa bwa lawyer kutuula waka look here objective ey'okusomesa omwana ow'obuwala tekiri necessarily nti agende akole obwa lawyer oba asomese omwana ow'obuwala herself is education ye kennyini ali ssomero okusinziira ku nsomesa yaffe ey'obusiraamu kati omwana omuwala buli lwasoma abeera ssomero abaana bano bazaala bonna baba bagenda kumusomako therefore most of the time omukyala alina kubeera mu maka ge onfuna bulungi business gyakola n'emirimu gyakola agikole nga aliriddawa katuddeyo mu history brother Amir olinako mu history ng'owulira nga Aisha radiyallahu anha ng'atambudde agenze mu katale yes gyali mirembe jadda naye ebintu byetukola olwaleero byatandika edda missiles eziri created bazisoma mu Quran mu suratul Fil tarimihim bihijarati min sijil ne bayigaawo ne bakola missiles kati ebintu ebyedda byetubesingako okukola ebyolwaleero Allah agamba afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha tebetegereza Quran oba ku myoyo gyabwe kuli kufuru envumbo kakati waliwo bintu kugamba mbu bintu bikadde toyinza kugamba nti omukyalo ow'olwaleero yasinga okwagala okunyumirwa obulamu okusinga abakyala bali Allah yagamba abakyala bali nabbi nti bwe mubanga mwagala obulamu buno obwensi Allah ajja babujjako awe nabbi abakyala abalala lwaki mwesiruwaza waqarna fi buyutikunna mukkalire mu mayumba gammwe bwe muba mwagala eddembe era Allah ajja basiima ajja nabbayingiza ejjana onfuna bulungi Allah agamba abakyala baani nti naye bwe munaatandika okweduukuuza nja bajjawo nabbi mufunira abakyala baki abalala kati theory ey'olwaleero n'omusiraamu ne seeka ne dokita bw'abanga annyonnyola ayogera n'abaana bawo n'agamba nti mulina okugenda mukole era n'agamba abasajja nti muleke abakyala bagende bakole but that is the beginning of destroying the family eyo entandikwa ey'okwonoona family omusajja n'omwami bonna bafuluma batya ne bagenda ne bakola kati family ekola mulimo ki what is the role of a housemaid omuwala gwe baleeta omukozi ewaka yafuuka maama w'abaana n'alabirira maama ng'akomyewo n'alabira ne taata ng'akomyewo n'alabira n'abaana nga bakomyewo so which nurturing is that bakituwa buwi kwonoona our basic unit of the Muslim organization abasiraamu batwambaza ekintu nga si kyaffe naye olabira ddala nga kyakwatirayo ddala era ffe tubeera nze naawe babiri mukyala wagenda n'akola nange nengenda nenkola n'okomawo bakoyagala kufuna ddembe Allah agamba subhanahu wa ta'ala nti wa min ayatihi an khalaqa lakum min azwajikum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha yabakolera mu bulobonero bwe n'obwongo bwa Allah subhanahu wa ta'ala n'enkola ye ne wisdom ye yamanya nti omwami alina kyayagala naam
n'atonda omukyala n'agamba litaskunu ilaiha musobole okufuna eddembe gye bakola ki gye bali. Naye ne bakugamba nti Amiri okubeera oli musajja wa buvunaanyizibwa ate oli .com okola ne ku IU bakyala bo bombi batwale bakole such that you are alone at home, you come back when you are an orphan okomewo nga tolina n'omukyala nga tiri asobola nakukwaniriza, you come back. Kati eyo family zonna zononesa oba ya doctor oba you mention any family yogera ku family yonna ojja kukizuula nga tuteekamu ne cash bakyala baffe bafulume mu mayumba bagende bakole ki bagende bakole basobole okubeera nga nabo bakwasaganya. Omukyala ayina kubeera waka emirimu gye agikole nga gya waka. Development buli akirimu kayina okukola kayina kuba nkamufuula okubeera nga ali kumpi nnyo ne family ye. Nabo kityo family yaffe bagikoze eki bagisse. Njagala kumaliriza na kano. Okimanyi nti omukyala bamugamba nti alina rights, ne bamugamba nti omusiraamu Quran n'obusiraamu bwamujjako rights ze. Bakola batya? Bamugamba obwongo nti okwambaza hijab bakwonoona, okuleka ewaka mbobeere ewaka bakwonoona, boononda eddembe lyo, bakulinnyirira. Fuluma ebweru weeyambule ogende okole emiki, ogende okole emirimu. Onfuna bulungi? Ne bamugamba nti ku lunaku olw'14 omwezi ogwokubiri waliwo Valentine's Day, olunaku lw'abaagalana. Ne bamugamba nti waliwo Women's Day, olunaku lw'abaki lw'abakyala. Abaami balina okuwa abakyala baabwe biki ebitiibwa. Obusiraamu bwawa omukyala rights 100% 360 days. Zonna nnaku z'abakyala. Onfuna bulungi? Era omwami ateekwa okuyambako omukyala okuba nti atuukiriza obuki obuvunaanyizibwa bwe. Amiri mpayo kaddakika 2 nsipalize obugambo buno bubiri. Ekigambo ekisooka batuyingizaamu ekigambo ekigamba nti olulimi oluwarabu terutunda in the world. Era n'amasomero gaffe tolisangayo kabonero konna kapande. Trust me, njagala otambule mu masomero gaffe ag'eddiini nga waliwo baawandiika nti tokkirizibwa butoogera luzungu luwarabu. Naye ojja kusanga abantu nga bagambye mu ssomero lyaffe nga bagambye don't speak vernacular, speak English. Toyogera lulimi lutali luzungu, olutali luzungu baluyita vernacular. Olutuufu oluli official luba luki luzungu. Era omwana buli lwaba nga tamanyi luzungu amanyi luwarabu n'ebitabo agatabo ag'oluwarabu agali mu libraries zaffe mu masomero gaffe ag'eddiini byonna byajjula enfuufu biri mu luwarabu. Kigambibwa nti oluwarabu si lulimi lwa development, terina bwe tusobola kututwala. Era omwana bw'asoma eddiini n'asoma oluwarabu oyo gwekola percentage. Amiri saagala kukola ki wabula gwe genda ku mpewo. Ne IUFM oyinza okusanga tebalina plan ebeerako na program nga yo specifically ya luwarabu, kubanga tewali yawuliriza luwarabu ani anaaluwulira because oluwarabu si lutunda. Ate kati tuli mu area nga y'Abagisu, oluwarabu terutunda. Eyo obwo butwa batuyingizamu buyingiza. Ekisembayo batwononera oluganda lwaffe olw'obusiraamu, batujjukiza ebyedda, batuwa history wakati wa Uganda Muslim community. Ne batuwa history wakati wa Uganda Muslim Supreme Council, wakati wa Kibuli, wakati we Gundi Juma Nkadde, Juma Zukuli, ne batuwa enjawulo wakati wa Mugenya Asooka. Kugamba nitubeeranga history oyo tulina okubeera nga tumujjukira. Onfuna bulungi? Idi Amin Dada nga bwe yakola bw'ati. Kati history eyo ne batujjamu oluganda lwaffe olw'obuki olwaleero. Omuganda n'atali Muganda bamugamba Muganda gwe okkiriza omugisu n'akulinnyirira abeere mukulembezeewo. Manya nti Obuganda ffe balina okubeera nga tubeera mu kintu. Kati omugisu ne bamugamba lwaki okkiriza Omuganda n'aba nga akulinnyirira, naawe kola kino wamma, obanga bajja kola naawe kola kino. Naye ng'eyo nkola si yaffe. Obusiraamu bwajja okujjawo ebyo. We must be one unit. Ffenna tuli mu kimu ayitibwa musiraamu. Kati njagadde omusiraamu olwaleero
ali mu Ramadan yeno ng'obadde mu ssomero, you have been in coaching. Qadhi yakyogeddeko jjo n'agamba tubadde mu refresher course. Kati njagala concluding ebigambo byange mu refresher course yeno. Manya nti va mu mwezi guno ogwa Ramadan ng'otegedde nti empisa z'olina zonna, engeri gye weeyisaamu ku famire yo n'engeri gye weeyisaamu ku muganda wo, ng'okozesa microscope okucekinga muganda wo muganda oba mugiso, manya nti eyo si ati yaffe, wabula eryo ddogo eryatuteekebwamu kwagala kwonoona kintu kyaffe. What is the solution? Solution yeri nti tuddeeyo ku kigambo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tufune kye bayita ekika ekimu ekiyitibwa eky'Obusiraamu. Okutandika n'olwaliro Allah tusaasire tuve mu mwezi guno ogwa Ramadan. Sitwagala kuddamu kuwulira nga waliwo omuntu ayogera ku linnya nga lya kisira, nga linnya nga lya kiganda, ng'avumirira livumirire, oba linnya nga lya kigiso bere ya kiteeso, nti bannaffe be bakola ki, be bali mu kintu. Wabula tuteekewo ng'ekintu ekitugatta busiraamu bwaffe, tusobole okuba nga tulaba development. Njagadde nkoncluding akagambo kange aka updates n'okubuulira omusiraamu nti tulina obutwa bwe baatuteekamu, n'abaana baffe tubabuulire nga tuli mu masomero ag'enjawulo bategeere nti omulabe waffe atuli busimba so si bukiika. Onfuna bulungi? In fact atuli bukiika bw'ati, ffe twesimbye yali bw'ati. Omanyi omuntu buli lwabeera bw'ati abeera mugumu ku ground. Gwe bw'oba oyimiridde bw'oti obeera munaffe, obudde bwonna bayinza okukola ki? Okuse. Kati ffe tuyimiridde mu bintu byaffe, ate omulabe waffe ye atuli buki? Atuli bukiika. Jazakumullahu khair.